Robert. Badde nsaba tubeeko ensonga ze twogerako. Anti va ku simu twogera. Tugala sikuwulira. Anti obudde obuwadde simu. Kale kiki yogera tuwulire. Robert, ebintu bino ebyabaddewo. Wangamba kali akawala wakakya wato kyakaagala. Naye byabaddewo bindaga mukyeyagala. Ebintu ebyawudde ddala byubyuzemu okkomyawo. Gwe bulidde kikukumizaawo era Vivian omwagaza ki? Kale ebyo tubiveeko. Njagala laba bbaalayo w'okolera. Ye ng'ommezeeko nnyo kiki? Sijagala nti ngendayo kunywa mwenge. Wabula njagala kumanya nti bba wange wano waakolera. Fauna watu oyagala kuzonga buzunzi naawe. Mbeera wano okimanyi ekikikumala. Twayogera n'oŋŋamba wakoze ebbaala naye simanyi waweeri. Balo ojagaza ki? Maama mbunjagala kulaba w'okolera byampaka. Okuba wampa obusente bw'ogolooza wampa nnyo tanke kumanyira bumanyizi bw'otyo. Oyinza obbonzereza. Si akakadde akamu kowampa ogolooza kayinza okukola kikweri ebbaala gye nakola. Kati oli wano nze toyagala mmanyeeyo. Kyokka oyinza n'oba kali ka Vivian wakalagawo dda. Ensonga era ogikomezaawo bannange. Olwekyo wabula nze nkulira nkukooyi naawe. Kali Vivian amuleti wanajjiramuwa. Anti oba toyagala mmanyeeyo kitegeeza olina omulala gwe walagawo. Tubulidde kika n'oba ng'oyagala tube mu kukaayana kati n'okutwala ebbaala ofuse lutalo. Gomulokole n'osobola ogumiikiza okulaba egonde bimansulo. Ate nze ngenze kulaba bimansulo nze ndaba kifo w'okolera. Kutusobola kuba muli magezi mu mutwe n'olowooza n'ogamba nti omusajja wange nsobola mukwata ntya nga nina ekintu kye mwagalako. Kikinga kikukaluubiriza okundagayo oba wannimba teriiyo. Obuzibu bulina kunfula ng'omwana omuto nkaza simanyi ntwalayo teriiwo by'oyogera nebyo ekisibo bye kitategeera. Munkyankalani. Ndi wadde mbokutwala oba butakutwala si lwampaka. Omuntu wandibadde ontuuza bulungi n'ongamba nti baby nti munange mbadde nsaba nti tugendeko ku bbaala lyo tulabe w'okolera. Omuntu ng'ategeera ng'omukazi w'omumaka. Naye gwe oyogera ng'agamba nti onfuga tumpa ku kitiibwa ompisaamu amaaso. Kyoyagala nkugambe? Omuntu kakkanaku wansi ku maviivi. Onjoyo mpewete ku bigere onsuutesuute. Ne kuzuuka buzuguse njagala kugenda w'okolera ebbaala simanyi teri biki. Ne Robert kiki buzibu ki? Gwe buzibu. Kyoyagala? Tolina mpisa. Kali ka Vivian ke watwalayoko kakuweweeta. Nga ndaba ke kasinga n'okumanyiira. Kiki muli kyoyagala ennyo? Njagala laba w'okolera. Ekyo kyoyagala? Kye njagala. Oyagala kulaba bbaala? Njagala giraba. Situka tugende. Etambula tugende. Situka tugende. Wamanyiyo kulembera tugende. Lwaki ekintu ekyangu nnyo bwe kityo kifuule? Kyangu kiwangu kikezesaba busabi bwoti. Tugende oli mwami wange. Yawwa. Ate muddawa. Mulamu Robert mugambe antwaleko ku bbaala. Gwe omukyalo omulokole ate ku bbaala onoonyayo ki? Mu bbaala sigenda kunywa nze njagala ndaba omulimu waakolera kuba yaŋŋamba yakola omulimu. Yatandikawo bizinesi ne simanyi nawe eri. Njagala kulaba bulabi we yateeka ebbaala eyo. Robert ekyo si kibi. Omuntu okumanyawo okolera temuli sitaani. Robert omuntu mutwale bulungi ate tobuggulira mu bugguliro. Kati gwe kiraba tusobola kitegeera nti kati ono omulokole agenda kukolayo ekimubbaala. Naye okulaba w'okolera era nange sikiraba mu sitaani. Kati walaba ebimansulo. Ate agenda ye kutuulayo kulaba bimansulo. Wamma. Yamanyi banamusitamira yamanyi. Ate age budde buno bw'emisana age bimansulo bibeerayo misana. VIP ya misana. Oli mulalo. Jangu tugende. Kasita era tagenda laba bimansulo. Agenda kulaba w'okolera si kyekyo. Era wamanzi ebyo si byenjagala nze njagala laba kifo w'okolera. Ekikulu kya kulaba w'okolera. Tugende bwe banamusitamira yamanyi ate nze binkwatako tugende. Wenga bakusitamira. Kale tuge bulungi.
nkola ki kiri awo nyine kimmanyira kimwana nyine okuba endongo kiroga nze nyinza okizaali soke nkirageko kiŋŋaana okugenda mu ndongo kiŋŋaana okugenda okunywa ku mwenge kimmanyira ngenda kuwa ebiwandiiko tekimpa kibeera awo nyine kinnimbaliima abaana baakyo bajja bammanyira nze tanyumiza nako wembeera eni kirima ndi lubuto kiri awo kisimika amaanyi kikkiriza enyinza ofuna olubuto kugina emyaka gyendimu ajja kumpulira amala yeesiriwaza bw'ati njamulabirako bwereere kunyesiriwalizaako nze simanyi oba bankubidde nadde essimu nga sigiwulira bulenda waabwe yennako nze ngisobola sigisobola nveeko nze bulenda ebyo nkyalizaali byekisiru tebunkolere ne bankwatira niswala ende nekyakalire siripo nenywera omwenge oba budde bukye bukye anoze yamanyira bwenkiyita no bebi ekigamba ndi kwekyo kimmanyira nyine anyumiza ndi mugagga nina amayumba mu KIRIBEDDA bankwatako kimmanyira ngende ku mikolo osanga nafunayo n'emyaka gyange If you want dance so fresh, shake. Yo. Chicken. Ogamba otya baby. Oli steady. Yeah. Chichi. Tewali. Obadde olagako wa. Tambula mungenda keyo. Wadde inako gyolaga. Nambula just ku kitundu KIRIBEDDA. Kinga wabula. Mbaayo mwebale kunyirira. Olaba yayi mwana. Ebyaddala onyirira tolaka ka design kokoze black ku white. Amanyi gaba mangi. Naye ng'ogamba otya? Tewali mpozigwe. Goto kimanyi nti nno mwabanyirira waneno kalo naawe ate ne mubula. Okimanyi mwabatulobesaamu. Buli we gatukubamu nenkulabako nti kalo ngamba aya. Kitegeera? Ebintu. Bandabanga. Nga we muli naffe ne tubaako n'abawala ab'amaanyi nga mmwe ku kyalo naye buli we mubula tebiba birungi. Obulidde wa? Mbamu abula ndudde obbala onakoma ddi obbala bandudde. Tubaamu naffe muneeno maye emiziki ennaku zineeno miziki tugikwasaganya bubi nnyo. Kati kyekitambula. Ekitambula mbadde njagala. Obemuko ku buvidiyo bwaffe wali eri at least otuweemuko ne kakolaba oteremu ku bukolansi. Naku zineeno ate tukuba omuziki guli international kitegeera. Kati sawa zineeno tulina alubamu ziri 3 naye twakataakezi 2 kitegeera. Naye beremuko ali ku video nga bokanyenyamu kitegeera. Chicken ebyokuyimba ebyadala sibisobola. Awo kyompozi ngambera mu video ne mumpamu ku ssente. Naye okuyimba sikusobola. Kati golaba kunyirira gyonyirira gwe just notwambu tuziwali ku video. Bakamiri be bakunoonya. Abayayi mwana. Ebyaddala ate nkufere.
just kintu gwe kiteeka mu buteesi mutima gwakwagala okitegeera ya awo ekintu tuba tugenda kikwasaganya kikyotamanyi olaba nako akavidiyo ziba kaba Brazilian kikyotamanyi nze njaga just kubeera modo kubeera kwambala bwambazi na kubeera mu video naye okuyimba sikusobola no osobola okugezaako bulikyo olaba buli kyolina buli kyolina oba olina okwongerako ku ekyo kyolina okitegeera kati bw'oba osobola okubeerako mu video n'oyimbamuko ne wali eri buli kintu kibeera massive okitegeera nze wano wendimalirawo anti era oyongerako ku kyolina okitegeera bebiyo mu byokuyimba n'ennyimba asobola kuyimba ebyaddala kikyotamanyi ewe bale kunyirira omusono gwe olaba wendi malira no baserebu bwe nina bumala olaba bebiyo ebyaddala gwe kirowoozeeko okitegeera naye nga zo kati tugenda tandika okukuba kiro okitegeera zigenda beerangawo kiro nga tukuba shwe kiro buli kiro tukuba sho okitegeera naye njagala okibeeremu atirisiti naye nja kubeerayo nja kujja mbanga mugenda kumpa ku ssente nja kujja naye nga sikuyimba kuyimba sikolagana nabyo tewali buzibu koze namba yange ogiyina namba yate okoze ekintu ekyamakulu nnyo bebi sooka oteekemu akanamba serebo okwata kano kamapensi nga kakulabisa wa nako zineno kadata kafuuka kadata kati okwatamu kaako gomanyi bbeeyi ya data obadde ki naye nga ko katuusaako emirimu ako akasimu ssebo kantuusaako emirimu ako osobola otukoonako wali tuba tusobola okukola tekeko Vivian mkozi gwe ani chicken chicken ghetto kantekeko Vivi tekako Vivi naye nga kirowoozeeko gwe bajja kunoonya ku ssente nga kale bayo ndabira story ize